ekintu nga kinaatera okubeera nga kigwa bannyini kyo bennyini bwe batandika okubeera nga beewaako obujulizi era ng'era bwe bagamba nti nnyini kiggwa yakiweebuula. Bw'atyo General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'alangira mukoddomi we obubbi, amulangidde obubbi era nga jjukira ono akimanyi bulungi nnyo nti ono y'omu ku abo abaagala okutwala entebe, ate abantu abaagala okutwala entebe oba obusika bwe tabaagalirako ddala, so nga ate naye muganda wange abadde nga ajja alaga era nga y'omu ku abo abaatubuulira engeri empaya yaabwe bwe baagala okubeera nga bagizimbamu. Yambako ku Uganda at large kuba kaseera kazibu nnyo, emboozi zonna twaziyiwa omutwalo gumu mu 11 era kati ebiriko byonna bipya bw'obitunuulira guyinza okupatulako bifaananyi naye tukyali mu kulongoosa era bwe tutyo katusuubire nti YouTube eneebeera etuddiramu okusinziira munnange ku bimulugunya twagala kukozesa bifaananyi byabwe n'ebintu ebirala naye kansuubire ndowooza we tuli tunaatera okubeera nga tuwangula naye era sitiiro yambako ku Uganda at large omukutu gwaffe newankubadde nga kati gutambula mpola naye gugenda kutereera bagamba nti akwata empola atuuka wala konna kuolina akatono gweyambako kubanga si byangu yadde n'akamu. Kakati munnange bw'atyo Muhoozi Kainerugaba ekiro ekiyise yalaze obutali bumativu era obusungu nga bungi ku social media, bw'atyo awatali kwejjusa kwonna n'agamba nti oyo mukoddomi wange bwe mulaba mubbi nnyo munnange Muhoozi era nga ye mwana omukulu eri General Museveni era nga ye Chief of Defence Forces ow'eggye era UPDF. Bw'atyo yakkidde omutimbagano ku mukutu ogwa X n'ateekako obubaka obwali badde ng'obwewuunyisa naye nga tebwewuunyisa kubanga wano Uganda okwewuunya tekyewuunyisa kuba buli kimu kyewuunyisa ate nga bino tubadde tubimanyi. Kakati olwo n'alumbagana mukoddomi we Odrek Rwabwogo n'amulumbagana. Rwabwogo ono ye bba wa sisita wa Muhoozi era nga sisita we ye Pastor Patience Rwabwogo kusindikira fire onomuwulira. Kakati Muhoozi ateeka obubaka ku mukutu gwe ogwa X agamba nti muzeeyi ategeeza kitaawe nga bono gamba taata daddy amuyita muzeeyi nti wakutte mukwano gwange Michael Mawanda wamukutte era ali mu nkomyo naye ekyewuunyisa olimu kwekubya bifaananyi ewatali kwesikamu n'omubbi akyasinze biggest thief mu Uganda. Muhoozi n'ateekako obubaka era mu makkati n'ateekawo ekifaananyi kya Museveni ng'ayogera ne Rwabwogo. Munnange Chief of Defence Forces yabadde ategeeza okukwatibwa kwa Igara East MP ku nsonga z'obuli bw'enguzi. Mawanda mu kiseera kino ye Director for Mobilization, Director aba Ssaabakunzi mu Patriotic League of Uganda. Yakwatibwa ne ba MP abalala waliwo Paul Akamba wamu ne Ignatius Wamakunyu Mudumi era bwe batyo ne batwalibwa ku limanda mu kkomera Eruzira ku nsonga z'obuli bw'enguzi era nga bagamba nti bano bakwasaganya bubi ssente kwegamba babulankanya ssente obuwumbi buli 164 zino munnange zaali zakuliyirira
compensation eri cooperative societies ezakosebwa olutalo. Kakati olwo emisango gye babavunaana mulimu obubbi n'okubulankanya ssente n'okwekobaana okukola obufere. Kati muganda wange okunoonyereza kwalaga nti waliwo ebitaatuukirira omuli okubeera nti baasavuwaza ensasula okukosa n'okubeera nti ssente bwe batyo baazikyamya, kwegamba baazidaivatinga ne basasula baclaimants abataliiyo ab'empewo, kumbe eri akasente kaabwe ko kadda mu nsawo. Muhoozi awolereza mayi bagamba nti apo tegwa wala n'omuti kweva, kwegamba tegwa wala nnyira egwawo kumpimpi. Kakati Muhoozi bw'atyo naye atandise okubeera ng'amulisa abantu be babakwatidde mu buli bw'enguzi. Kitaawe naye ali ku pressure, ate eno ye ayagala naye abajjeyo, era n'atuuka n'okubeera nga ate era ayongera okwasa ebyama. Kwegamba byonna bye boogerako byonna bituufu, bali mu kwekola ki, mu kwerabisa, era nga ffe tuwuliriza tugamba amiina. Kati munnange yeno Muhoozi gye buvuddeko yategeeza nti Mawanda ensonga emuvunaanisa oba abamulinako ennugu bagijja ku byabufuzi, era nga agamba lwakuba munnange awagira era memba wa Patriotic League of Uganda era muwagizi wa Jeno Muhoozi Kayini Lugaba. Kakati okulumbagana mukoddomi we nyinza okugamba nti abamu kibeewuunyisiza, naye ate tekyewuunyisa kuba yalabulako dda abako muve mu misoka za famire mukole mutya. Kakati ebintu ebyo bagamba nti wabaddewo obuzibu nga ono bamuwa contracts, ate nga ne Muhoozi nabo obaoli awo babeera bazaagala. Mukulu lwa bwogo ayina kampani ye eyitibwa Presidential Advisory Committee on Exports and Industrial Development, PACED. Eno Jeno Museveni kennyini munnange yagikakasa era n'agiwa emirimu 22 n'agiteekamu obwesige, ekintu kye bagamba ekyaluma ennyo Muhoozi kubanga alabanga omuko ate guba wadde amaanyi, ate waliwo olutalo luli olw'entebe. Tukati ne sayidi eno waliyo Bobi Wine. Kakati komiti eno eya Lwabwogo egamba nti yo ekola nga think tank, ewa amagezi ag'ekikugu eri Jeno Museveni ku butya bw'ayinza okubeera nga akwasaganya ebyensubuligana, naddala exports, ebintu ebijja wano mu Uganda ebitundibwa wabweru w'e Uganda, butya bw'ayinza okubeera nga abikwasaganya wamu n'enkulaakulana mu makolero mu kusobola okukyusa eggwanga. Munnange komiti eno eya Lwabwogo abantu baludde nga bajja bagyemulugunyaako ku approach yaayo nti okusinziira ku ngeri gyekwasaganyamu ebintu byayo n'ebigendererwa byayo mu bya naddala mu bintu ebifulumizibwa wano exports ne mu industrial sector, era nga bagamba ebigendererwa byayo naddala okubeera nga bakubisaamu mu value ebintu ebitundibwa wabweru wa Uganda
tutuukira mu mwaka 2028 nga bagamba kinaatuukirira okusinziira ku mbeera eriwo. Tulaba enguudo mbi n'ebintu ebirala, n'akatale tekateredde nti ddala pulaani yaabwe eneetuukirira oba malyansimbi. Museveni ndowooza awo mu kubakkiriza nga bakkiririzaamu oba yayagala omuntu amuzzaamu maanyi, ndowooza awo ate ye Muhoozi naye era ne ttiimu ye bamanyi bingi ebiri awo. Ebyo bya bulimba naawe okimanyi wano, bajjukira wano e Uganda gyagenda okwesanga ng'emmwanyi kale golaba ng'ezirinnyo ebbeeyi naye ng'ate abazitunda abweru w'eggwanga muganda wange, era abo abalondewo ate nga bayoola ssente empitirivu okusinziira ku mulimi wano n'ebintu ebirala bingi nnyo, nti gwe wano tofunamu omuntu wa wano. Naye ndowooza obubbi awo we buli kuba twabyogerako byonna ebyo tuze nga tujja tubyogerako. Vanilla kiro bagitunda batya, enjaga eri cannabis liita bagitunda batya, eri ku ssente empitirivu naye wano ye baani bwe bakkiriza okubeera nga bagirima. Jeno Museveni munnange ye n'obwesige obungi ennyo yamadde okwendoosinga Mr. Rwabwogo ne initiative ye wamu n'ebigendererwa eby'okubeera nga bongera omutindo ku birime wano e Uganda, era nga ekigendererwa kyakubeera nga batumbula exports wamu ne ssente ezivaamu, nga bagamba nti mu mwaka 2028 okusinziira ku pulaani gye bawa Museveni Rwabwogo ne ttiimu ye komiti ye nti $5 ze tubadde tufuna muganda wange buli mwaka, kitegeeza nti bwe tunaatuukira mu mwaka 2028 bo bajja kuba ekintu bakikubye nga tuli mu $12 Muhoozi ye agamba nti abo babbi ffe tetujja kuwakana. Nze ngazi Uganda atalaja ate empaka neki, kubanga bwe kuba ku ripootinga obumunju aba ripootinze abamaze okuripootinga naye kyebuuzibwa nti kakati ebyo byonna bibaddewo ebbanga lyonna, tebikyagenda mu maaso. Kati gwe Munnayuganda ali eyo yegwe ansa, yegwe alina amaanyi, yegwe alina swiki, kubanga eyafa ne yasika bonna be bamu.